Olwaleero lwejiweze emyaka 3 bweddu okuva amagye lugalumba olubeerera omumbe Charles Mumbere ng'eno abambobe abantu ababulijjo awamu n'abasirikale abawerako beebalugula mu bulamu mu ngeri emu n'abawerako baakwatibwa omuli n'Omumbere yennyini wabula ng'ono kati yeewozaako ava bweru naye nga takkirizibwa kugenda mu kitundu kyakulembera. Abaka abava mu kitundu kino nga basinziira mu kikolwa ng'olukulu enkya ya leero bavudde ne bategeeza nga we bali ab'okukyusa ensaba gye basabamu obwenkanya nga mu bbanga eritali lya wala baakulangirira enkola empya ey'okuyitwamu nga bano baadde bakulembeddwamu omubaka Winfred Kiiza. We have tried all available means, including negotiation, to see whether we can come back to a normal life. But the Museveni government has refused to hear any of the pleas, has refused to listen to any cry. Is the first one in the history of this country, our motherland Uganda, to mistreat, to manhandle, to humiliate a traditional leader. Fellow Ugandans, the relatives of these people and the entire members of the Rwenzururu Kingdom can hardly tell where some of them were buried. And this tells you the magnitude of how the mourning will continuously come to the minds of the people. Banera balaze nga gavumenti bwesande okubawa ekyanya nga abakonjo nabo okwegazanyiza mu ggwanga lyabwe. That it would be sensible for a so-called fountain of honor to respect the rules of the game. The rules of the game actually is embedded in the constitution that he himself appended his signature and said there must be rule of law in this country. Government is running out of options. First option, they could release and they must release the king and those that are arrested with him unconditionally. Now, if they can't do that, a due process should commence, and we're going to demand. It's not a favor. It's not a favor. We're going to demand. We're going to renew our call. Those that are dead, they need justice. Their families need to know what is government doing in terms of compensating for the loss of lives. I know you cannot compensate a life, but they had families, they had children. What is it that you have in plan? You have bought enough time, 3 years, in the name of dialogue. Winfred Kiiza era ayogedde ku nsisinkano gye balinako n'omukulembeze w'eggwanga kyeyennyamidde nti ono agaanye okussa mu nkola ebyo byonna bye bakkiriziganyako. Lwe twagenda mu maka ga pulezidenti e Kisozi yatusuubiza nti wagenda kubeerawo speed trial egy'abantu baffe ate era nti bagenda kukola ne sorting balabe ku bantu 200 abali mu prison banonyerezemu abo abali mu prison mu ngeri enkyamu babagyeyo ate era n'abali mu prison oba balina omusango baguwulirize tulabe ani avaayo oba ani asigalayo ne kaakano tebabawulirizanga. Takomyoko era asobodde n'okulambika wa ensonga y'okuddukira mu kkooti y'ensi yonna eya ICC yuweetuuse n'ategeeza nga ne bano bwe basaanidde okwekuba mu mitima baleme kulwisa omusango guno. But we also tell the ICC that they have delayed. We can also tell them that justice delayed is justice denied. They can't take us that they have taken 3 years investigating the same matter and have not come up to a conclusion. Naye esonga lwaki tukyayina essuubi mu ICC ye enkola yaayo teringa enkola ya President Museveni. Tibasooka ne bakukwata bakuteeke mu kadukulu balyoke banoonyereze musango ki gw'olina. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.